Minisita omubeezi w'ebigwa bitalaze Esther Davinia Anyakun ategeezezza nti Uganda yasalawo okuggala ekifo awatuukirwa ababundabunda ekya Nyakabande mu disitulikiti y'e Kisoro kubanga ensimbi ezaali zikozesebwa zaali zisusse. Ono abadde mu disitulikiti eno ey'e Kisoro okulaba embeera y'ababundabunda era asisinkanye n'abakulembeze mu disitulikiti eno. Mu bitundu byatuuseemu awatuukirwa ababundabunda mu kifo ky'e Nyakabande ku nsalo e Bunaggana ababundabunda we batera okutuukira n'awalala. Minisita atemyetemye mu nkozesa y'akawumbi akamu n'obukadde 8 gavumenti z'ebadde emalira ku kifo ky'e Nyakabande buli mwezi. Enku zibadde zimalawo obukadde 72, obukadde 2.30 nga zikozesebwa ku mazzi, akakadde kamu n'ekitundu kasasula amasannyalaze agayaka, so nga obukadde 26 zibadde zikozesebwa buli mwezi okunuuna Kabuyonjo ezikozesebwa ababundabunda. $500,000 US dollars. That is like 1.8 billion per month. Can you see if it's just intangible activities, services? If that money was being brought to the district per month, you'd be having a lot of things. But just one place, the holding camp, the holding center. Matthew Crensil nga ye mukungu w'ekitongole kya UNHCR agamba nti ennamba y'ababundabunda yeeyongera buli kiseera eviiriddeko ebikozesebwa okweyongera. Agamba nti ku bukadde 68 obwa dola za Amerika obw'abasuubizibwa abanywanyi b'emikago bakafunako ebitundu 24 ku buli 100 byokka. About 68 million, 24%. Whilst Nyakabande Holding Center was in place, we had to spend about $500,000 US every month. So we risked running out of cash completely before the end of the year. And I must say that since we are covering the entire country with 1.5 million refugees, the risk of running out of money completely and not being able to serve other refugees in other places was so high. Amyuka radisi w'e Kisoro Robert Tukamuhabwe agamba nti disitulikiti erimu ebbula ly'emmere olw'abanoonyi b'obubudamu abeeyongera okweyiwa mu Uganda buli kiseera nga bava mu ggwanga lya DRC. Right now, there is a lot of food insecurity in Kisoro. The gardens are not yet ready. That big influx had a lot of impact on food security of Kisoro. In the host communities of Muramba, Nyakabande, Bunagana, all those adjacent sub-counties, there is no food now. Buli lwe wabaawo obwegugungo mu DRC naddala wakati w'abayeekera ba M23 ne gavumenti ya DRC, bangi ku bannansi baddukira Uganda nga bayita ku nsalo y'e Bunagana.